Omulabi waffe omulungi nkwaniriza ku mukutu gwaffe guno ogwa The Voice Point nga bulijjo amannya nze Namugwe Esther ng'era olunaku olwaleero twagala tutunuulire amasomero n'enneeyisa y'abayizi bikyuse bitya ku mulembe guno. Tuddeyo ate emabega tulabe byali bitya ku mulembe omukadde oba tugeze emyaka 3 emabega emyaka 2 emabega. Ojja kitunuulira olabe nti enjawulo nnene nnyo ebyaliwo edda ne mulembe guno. Abayizi ab'essomero erimu baakubye n'akayimba nti bo balya nkoko ku ssomero ate bo tebatambuza na bigere, kwegamba olabira ddala nga enjawulo nnene. Kuba edda abaana baatambulanga enngendo eziwerera ddala mu kilomita ne kilomita okugenda okutuuka gye basomera ng'amasomero gali wala, ate baalyanga mmere esuzeewo oba tugayite amawolu, ng'ettooke eryo balizinga bulungi mu kalagala ne balivumbika ne balitwala ku ssomero enkeera. Naye omwana w'ennaku zino osobola omuwa ettooke eryo n'alitwala. Kyekyo kye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Tambula naffe. Wano wendi ndi n'abaana bawala abayiseeko mu ssomero era twagala batubuulire b'embeera bagiraba batya, embeera eyo basobola gyogerako ki. Weewaawo mwana muwala Shifa weeyanjire ku bantu. Bannange nsanyuse nnyo okuba ku mukutu guno. Nze najjuka Shifa nga nviiridde Kampala University nga nsoma course eyitibwa Mass Communication and Journalism. Nange nze Nabakoza Maria, nange nviiridde Kampala University Masaka branch. Ndi musanyufu okubeera ku mukutu guno okwongera okugayaagayamu ensonga ng'omulamwa gwaffe oguli olwaleero. Nange nze Kirabo Clarity nviiridde ku Oncat School of Journalism and Mass Communication Kampala Masaka. Sanyusa nange okuba ku mukutu guno olwaleero. Weewaawo tweyongereyo mu mboozi yaffe. Shifa Wanze nyabo. Ebintu nga bwe bitambula mu masomero obiraba otya ensangi zino obizzeeyo by'emabega nga we byali? Ensangi zino ebintu byakyukira ddala. Ffe twatandikira osomera nassale nga maamawo naye ate ffe twakulira nnyo mu bajjajja nassale awo nga jjajjaawo akuteeka bulungi nnyo n'alinda abaana abayitawo ku luguudo awo abba osoma nabo ku ssomero lye limu nti gundi omwana wange temukola ki temumuleka nga buli ku makya 12 bayita omwana wa gundi yamaze okwetegeka ng'olwo ogenda nabo. Naye ennaku zino vani zibanona bunoni zibanona waka naye ffe twagendanga n'abaana b'abanneiba nga batulwere na bunonyi oluusi omuzadde n'akuwerekera olwo mukuuta kagere olwo nno nassale primary si bbanga ddene nnyo byakakyuka kati ebyazivaani. Naye gwe wasomera ka vaani tewakalaba nako? Bannange nze saalinnya ku vaani. Evaani ntanso gitegeera nga ndi mu secondary naye primary kagere kuva nassale paka ndooze nga P5. Kati nze mbabuulira edda bakulona na waka abaana ba neighbor. Yeno gamba abaana ba neighbor mikwano gye bwe muva ku kyalo bulungi nnyo nga bwe bajja ne bayita Maria omaliriza ne mugenda. Ogambye otandise okulaba vaani nze secondary naye ate nze okulaba vaani nali mu primary 5. gwe nno kaleko osanga basomerako mu kibuga nti ndi wa .com amazima natandika okulaba vaani nali mu primary. Naye ng'ogigenderamu obanga bannayiba be bagigenderamu? Ebiseera ebyo nali gigenderamu naye ebiseera ebyo nali ate ku mukulukuluko ku baana abalala lwansonga naswalanga nnyo lwansonga ebiseera mwalingamu obwana obuto nga nze abasingamu okumpi ku 100 nga bateeka wano ku kijjaawo. Maria gw'obyogerako ki ebye? Nze vaani yo saagirabako kubanga twali tutambula oba kilomita nga 2 okuvaawo okutuuka ku ssomero lyaffe gye tusomera nga kilomita 2 mutuuka nga akafuuku nga n'omuzadde waba alinamu kasente naye waba talinamu y'amasomero g'omukyalo ogamba gabeera ne vaani ga mu kibuga bulungi nnyo okufuna vaani kubanga kuzimba ssomero bwe bwali obudde obwo ogula vaani oyadde n'amasomero agamu ga miti nga gajja waayo sente zigula vaani nnyo nga musomera mbiti kwegamba nfudu nga bibeera n'ekizimbe kimu
nkugambye eddango era omwana okugendera mu vaani oba asomera nga mubeera bagagga ku kyalo mwe musinga oba gambana ba minisita nga weebuuza toyitana vaani. naye ate ekintu kyendabye mu kya vaani ekyo okusinziira ku mulembe guno nga bwendabye ekintu kya vaani ekyo kikosezza nnyo abaana. Buuza lwaki abaana abo tebakyafuna tulotumala bulungi babakeeza 12 omulembe guno ogwa vaani oguzze ogw'okunona abaana emmotoka nejja nenona abaana okuva ewaka nebatwala ku ssomero. Mulaba birungi ki ebigulimu n'ebibi ebigulimu eri abaana bano naddala abato. essaawa zino webale nnyo ekiteesezo ky'oliise vaani okunona omwana okwewaka nemutwala ku ssomero. Nze kati ngenze kusaidi kibi ki eki kirimu. Omwana owa bebi essaawa zino tebakyavaayo ku ssomero nti bavaayo essaawa 7 kati baabongerayo okwo kitegeera. Omwana oyo agenda okudda ewaka ng'akooye naye muba mwebase ogenda okuwulira ssaawa 11 obanga kitundu ez'okumakya ogenda okudda nga vaani ekuba eŋŋombe naye ng'enonye mwana naye ate ng'enonye mwana wa bebi n'oluusi n'okubaleka ne babaleka alemerayo nga bamuleka kuba omwana wo oyinza ogamba ye omwana wange kaneme mukeeza kamuzukusanga ku 11 kitundu bulungi nnyo oba okyamuwa kacaayi olaba tubonyabonya ffe abakuze olwo bali babbeni oba ogamba oba okyamwana kacaayi nga vaani etuuse tu omala aba yakanywayo mu mirovu bw'ate tumulese agenda okutuula mu vaani jjukira basookera n'abaana abeewala bwe basooka ne baana abeewala ne basooka batambula nnyendo ne batambula kasaana ne batambula luddawa agenda okutuuka ku ssomero ng'asumagira nga kakooye aba akooye jjukira eri bamuzukusiza buyise vaani emukooyeza ate gwe Maria okyogerako kyekyo vaani yo tetuganye vaani etuyamba kuba erina ebirungi n'ebibi kuba bw'obalabalamu omuzadde oluusi ennaku zino abazadde abasinga emirimu kati gye bakola tegibasobozesa kubeera okulabira abaana baabwe biki kati nga balina bateeka ku vaani kati nga tebasobola kugenda ku masomero gaabwe batwalayo. Kale vaani nnungi naye tusaba nze nkuba mulanga eri bekikwatako ab'amasomero bannaye bakendeeza ku budde kale bagambe nti kati tunona bano nga boolaba aba primary abo bo kibakakatako bakilase zaabwe zisinga zikeera ku makya niyo omwana waffe abato babaleke ate babanone essaawa emu obudde butangali naye akaana okazukusiza mbuliri ze endwadde ze bafuna buli ku makya omwana ne balwala alaje bifuuse alaje mbaana abato weewaawo kifa gwe okyogerako kyekyo vaani tezandibadde na buzibu naye n'abazivuga bazivuga bubi kati twali tugenda okukola ku makya saawa zali 12 kitundu netusanga vaani ng'ekikoze eki egudde naye nga mulimu n'abaana gw'osigadde ewaka omanye omwana we ali mu mikono mituufu atambudde bulungi agenze ku ssomero naye ng'omwana afunye accident. Abazadde abamu kati ng'abo abaana abato ababebi biki ebyo mwali badde mubeetwaliranga ne ku masomero ne mulema obawangazi vaani. Anti kati olaba shifa obuzibu obuliwo abazadde abo ogamba nti omwana amwetwalire ku ssomero kyekyo Maria kyeyogeddeko n'agamba ebiseera bizina abazadde emirimu gye bakola tegibaganya kukola kale newobeera bize funa omuntu akuyamba akutwalira omwana oyo naye nga vaani bavuga bubi abantu ba vaani abo babeera bagoba obudde mbw tugende tunonaawo w'ekirimya simanyi tunonewa enguudo z'embi. Kati ekitegeeza abo abantu abavuzi b'emmotoka ezo naddala ezitwala abaana ku ssomero nabo bakyuse mu mbuga zaabwe bavuga bubi bavuga abaana bato. Weewaawo tetweyongereyo ne puroguramu yaffe twagala okulaba embeera mu biseera by'edda mu masomero n'abayizi gye beeyisaamu byali bitya ate kati biri bitya. Kirabo si ky'oyinza okwogera ku nsonga eyo? Embeera okusinziira ebyedda ebyaliwo mu masomero nakati essaawa zino kati kansooke n'ekintu ebiseera bino ekikyasinze okutinka ekigambo kye bayita promu gimenyemenye ebiseera ebyedda tewabeerangawo promu kati ekyabeerangawo nga nagamba ebiseera ebyedda promu kwabeerangawo naga bagenze mu kisaawe ne bagenda n'amasomero kasamba kapiira bawangudde obanga tebawangula na bikopo babeeranga mu mbuzi nte bwebityo naye kati essaawa zino omwana akukubira essimu n'akugamba maama
tusabayo sente za prom emitwalo 48 weewaawo omulabi waffe okumenyeramenyeramu otegeere oyinza okwebuuza prom kyeki prom bwe buno obubaga abaana bwe bakolanga bagenda okumaliriza tugeze ekibiina ekyomusanvu siniya eyokuna siniya ey'omukaaga obubaga obwo obubeerawo mu masomero kati ensonga gyagezaako tugamba nti obubaga buno ate butiise nnyo naye mu ngeri enyigiriza tugeze abayizi ate n'abazadde baabwe ebiseera ebisinga genda mu maaso kati gundi eyo prom wejjidde ebiseera bino kale kunyumirwa ng'ab'omulembe guno we bakola ki we bagamba naye ebiseera ebyedda tewabeerangawo prom tuziyitanga livers nati livers yabanga ya primary prom nga ze za secondary naye kati livers twabanga mu uniform nze nzijukira primary yange twayambala uniform bulungi ne tugenda mu church ne tusakola ki ne tusaba oli wala nnyo ne ku nsoma ey'edda kakati waliwo kati nze nasomera masomero g'abasisita gaali ga musingi gwa bukatuliki anti kati ogenze n'ogamba nti bwe prom yammwe mwabeeranga mu uniform naye kati ate ffe ku bulombo bwaffe jjukira nze I'm telling kale ndikuleetera olabe primary livers sigambye prom ganje livers twayambala uniform yaffe bulungi nnyo ne tugenda mu church ne tukola ki ne tusaba ne batuwawaawo kalanki ne kadesiki akatonotono naye nga tuli mu uniform ng'omuzadde tomusabye na ssente zaaki anti kati essaawa zino omwana wa primary by the way kyali nti nga kyasigali kyagenda nnyo mu baana ba secondary nga ba primary kyabaleka ebali lwansonga primary tebakigendangako nnyo kibadde tekinaba kutinka nnyo mu ba primary kisinze kutinka mu secondary omwana ne bamuterako ke bayita oba akadanke ke bayita omulembe guno ne baterako music okuva ku makya paka ssaawa 6 gwa kiro bali mu muziki naye ate biri ebyedda babakubanga endongo saa 12 oba olina okuba nga mwagenza ate nga mutemu buzibu kale bibeerewo baba wakadanke biti naye waliwo amasomero agamu agazisusa ekya pates ne baleeta amamotoka ag'ebbeeyi kati nze omuzadde wange waba mwavu ate kinege ekyo kigenda okukola ki okumpitaamu ekigenda okumposinga oba okugenda mu basajja kuneki kenere mu tusooke tutandikire eddala ku nsimbi zino ezisabibwa abaana otegeka prom zo muzogerako ki nze kati mbabuulire senior 6 yange bwe nasomera twagaana prom batusaba sente empitirivu $5,000 naye nga gaaki mazima ddala kulyako kane ekidongo jagala pate dress $5,000 nga gasomero naye nga omuzadde atogera kumala omusaba engoye simanyi tulina culture tulina simanyi red carpet simanyi tulina dina simanyi tulina kadanke okusiba ka wiigi enaku zino tebakyasiba miguwa omuzadde nakubeera mu kakadde kalamba omukowekowe makeup nafuuka makeup Maria tugambye ye teyagenda ku prom ya ekyakugaana ekyaŋŋaana kati munaye nga butuuka prom ng'etuuka natunula ng'ensaawa butuufu ndaba siina ssente nga toyina nga siina abaana baali baleeta ebintu ebyakabi nepimapima nga ndaba nze ng'naye ekyo tembagambe kikutosinga n'olwaka kirala kyokola nalwala ne ngaba bannaye sigenda kubeerawo naye bawerwazizza nerwazizza obutakola naye ennaku zino bagamba nti kikufosinga okukola ekintu ekirala kati ono olaba kyamulwaza ate owomutima omunafu agenda kuddukira wa mu boyfriend ekyo awo kituvuge kitutwale ku mbeera eno eya prom okubeerawo mu masomero kinyigiriza kitya abayizi n'abazadde okutwaliza wa Maria kino ekintu kya prom okunyigiriza abazadde omanyi kati fe abaana we twasomeranga fe tubeereyo ku masomero tuba tumanyi buli kimuwe so kirina kubeera ku kakeeka omuzadde wakuweera boshegera tomanya nti ate eri aswagolinga okufuna akasente naye kati kyabeerangawo edda muganda wange maama we omukubira n'omugamba maama tusabayo ku ssente za gundi muganda wange ng'ebigambo byokka byayinza okubiyitirirawo ku ssimu nga biyitirivu gamba n'okugikuba obukubi bw'oti
nga bikulemerera naye kati ensangi zino abazadde nabo kati balabanga oba mulembe omwana mami tulinayo eza promo ate naddala bano abazadde waliyo abazadde bali abafuuyibwako empewo nga kale naye agenda na mulembe omwana wange nina omuteeka mu sente zonna ezebanenya bambi naye abayagala omwana wa mwagaliza ekirungi lwansonga teyakifuna weewaawo okulaba nga tubalansinga ensonga zino gwolowooza si bwe mulembe abaana tubaleke banyumirwe promo omuzadde zakusabe zinoonye mu ngeri yonna olabe nti omwana wanyumirwa ne banne kifa gwokyogerako ki gwe mulembe tukireke asi gwe mulembe tuddeyoko edda kubanga omuzadde bamuleetera n'okukola ekintu kyeyantandikoze oba atunda akateeke nga kabadde kabayambe waka olwokuba weetaaga sente za promo omwana ayagala nyonyi naye ate kino kidde eri masomero amasomero galina okwetereza nti promo kino tetukyetaaga wekuba kuddeyo mu uniform twambalenga uniform nti promo zigenda kubeeranga mu uniform naye mwana ki omulembe guno kifago ogenda obiza woba otaddewo etteeka etteeka goba agateekawo naye mulowooza ganaakola kuba nawulyako minisitule y'ebyenjigiriza awo ng'egamba ng'eweze ebintu ebyo ebyokwejala omwana agira mu mmotoka naye n'omuzadde wakata giyina omwana yagiramu erikopita omwana agikusaba nga mukama katonda tuli mu nsi ki yeyo embeera gye tulimu tulina okuddako emabega n'amasomero ago gateekewo amateeka ate bagagondere bulungi nnyo bagagondera abayiza ezo ziba memories nze ludda mbawagira ezo ziba kati nze nkugambe primary nayambala uniform yange naye nanyumirira memories nziyina nti nayambala ka uniform kange bulungi nnyo naye ate toyinza kunyumiranga wa mulembe tetuganye memory era nange kati ndi wa mulembe guno sijja kwejjamu tuganye nti memories naye kati omwana ono owatayina y'omulesa otya mu bayizi basomeramu obalaba nkugamba tuddeyo emabega promo ziba bazikiriza nti ziberewo mu masomero bambale uniform bagende basabe naye kati balye bafune talanti nze wembanga nze omuzadde basente ezange nzirina omwana wange nankubira nanga nti mami njagala kiteeteeyi engatto eyo babikole after school bakole party after school okitegeera kati naye bwe mubikolera muno omwana w'omuntu atayina ayina engeri gyagenda okukola ki okulabikamu babikole nga after school bagenda bakole party zaabwe bambale bye baagala baleete amamotoka ge baagala baleete amanoni ndi waka omwana watalina ndi waka naye munankubira essimu nja kitwala ije bagenze Jinja bwekibanga nze ngamba buno buvunanyizibwa budde eri ssomero kuba bona agamba nti omwana newoona agamba ssomero waliwo abasomero agamu ng'amateeka bagenda kola ki gamenya era baleete helikopita zaabwe baleete amamotoka ag'amabeeyi kati promo bazijjawo bazikole nga after school weewaawoamaze ekintu kya promo nsigala nkiwagira weewaawo tugende maaso tukyatunuulira ensonga embeera ekyusa etya mu nsoma y'ennaku zino mu bikolebwa abayizi ennaku zino n'engeri gye batambuzamu obulamu bw'essomero nedda kyali kitya Maria twagala atubuulire ye biriwa byalabira ddala nga bikyukidde ddala weebale nnyo nnyabo kakati edda ffe we twasomeranga ffe essomero bwenzira ku mutendera gwa primary kati essomero lyaffe we twali tusomera twalinamu ebibala bingi muki mu compound y'essomero kati edda ffe we twasomeranga nga waliyo classes z'ekawungeezi baziyitanga extras era nga ozikona saa mwenda nga tugende mu extra lessons kati lumu kambaweyo ka scenario tuva mu class batutadde tulina kugenda waka ogw'okulya guno manyi bagamba gwasula mmese mukita budde obwo September awo budde jambula mumumanyi ebibala muba bwebityo tugenda waliwo omulenzi yali muti eyo ng'ayiwa ebibala kati munnange nze ntadde omutwe wansi nnonda ejjinja lyava mu muti lyankuba mu mutwe nakati oba mulimu n'enkofu omusaayi gwayiika ajambula kati ndese egundi eno lwaki ensangi zino
ebintu bikyuse nnyo twalinanga emiyembe nga bakusomero ebikajjo by'abantu ku makunayabeera tebanyumiddwa twalyanga ffene ne tumulumisanga amannyo temubikwatako oba kyegera anti kati essaawa zino bateekawo amateekero osangawo akapande webale nnyo wano tosukkawo kyokka ng'ebibala bandirese abaana ne ebibala biberamu webale nnyo bandiwadde naye ate wekituukidde ebibala ebyo lwansonga bateekawo akapande naye ate ku mmeeza obisangawo kati bikyuse bintu byadda ku dining ku mmere naye edda ng'omwana ng'ogenda n'omukula ku kikuoba bakiyitanga mwamulumangako amasana ne gakuddula eno naye kati essaawa omwana omugamba nti lumaffe naye ati kati ba tebanyumirwa ffe twepenanga bo batyepena ennaku zino twazanyanga abana abasekere okumugamba essaawa zino tikwata ffe n'oyo nga boyfriend waali olaba n'abennaku zino tebakyagenda ku layini kusimba kulya kawunga oba segera abaana n'abeera ewaka nakubira mami simanya sente zaweddewo kyokka nga wakababa oluusi ku vidi naye nga batya okuswala nze nkugambye tulina omwana eye ewaka yaŋŋamba nze nno akawunga ayina ennaku zaako bino etwali akawunga kuva Katonda mu ggulu ebisolo ebikadde twalinanga apeta ebisikere ebikadde ebyo tebafumbanga bijanjalo ebyo kubisiika bayiwanga nga bakuyambye nnyo munnyo na nnyaani bwe baba bakuyambye naye ebiseera nga mpozi woba olinayo kaapeta oteekamu naye kati essaawa yakakano essomero kiryoleza osanga nga ebijanjalo basiika abaana balya nkoko bakeera ku makya kulya mayini bamuterako ka greens wali ennaanaasi n'ekikopo ky'amazzi juice naye nga ffe mwasiikako ku zino empogola nalyanga nezino twali emberengeze vvu nga muzisiika ne muzisiba kulwakati oziba omwana w'omulembe kulaga bino biki kati kyemugamba nti omwana wakati tosala muwa ggolu ng'olizinze bulungi tasobola naddikuli akubuuza mami what is this nesaawa yakaka tuli babaweranga mu ndagala naye kati konteyina zajja ate bakyatwala n'ebyokulya batwala bucrisps waliwo n'ebyokulya tebakyabitwala babitanga ku ssomero buli kimu abaana bakuyimbidde oluyimba abaana balayimbidde oluyimba nti mwe mwasibanga ebigundi byammwe mu zikonteyina mwatwalanga biboto byammwe nga birimu obutunda obwabakamude ekiro buli kimu bakisanga ku ssomero abaana balya bulungi babaga ne balya benkoko balya ku zipiza mmwe mwaziryako kati nova ku pizza kantini yokka nze nali nsobola okumala omwezi nga sigenzeko ku kantini y'essomero nga mbeera ku golu naye abennaku zino kantini otuuka nga bweyina ensonga gye mwogeddeko ne mukoona ku bisale by'essomero baziyite fiizi nga zidiimuuse nnyo ennaku zino naye ensonga lwaki zidiimuuka babeera ne vaani ne babasaba emitwalo 40 ga vaani okulya abaana tebakyabapaakingira nti opaakinge kajuisi kati obisanga ku ssomero nga lwaki ebisale tebiirinnyo yunifoomu bwe twayambanga ka yunifoomu akamu bo buli lunaku babeera ne yunifoomu bulungi nnyo kati nga lwaki fiizi tezibeere waggulu ziba zirina okulinnya ffe twepenanga baate beepena babeera ku babeera ku bitaabu bye bazannyisa naye abazadde bo